Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi asabye abalamuzi mu ggwanga okusala amateeka n'obwenkanya awatali kussaamu bigendererwa byabwe. Supreme Mufti agamba nti essiga eddamuzi lya nkizo nnyo mu ggwanga nga kale singa abalamuzi bakwata emisango mu ngeri etaliimu mazima n'obwenkanya kisobola okuvaako obuzibu. Okwogera bino abadde ku muzikiti ekibuli bw'abadde yeetabye mu Kulat Idi. Ebiri mu nsi gituwangaliramu byetaaga okusulwamu mu byo mwe muli abantu abasengulwa buli kiseera n'osanga omuntu nga mukadde awangaide wawangalira naye nga oli agamba nti olina okuvaawo oba oluusi natamanyi agenda kudda nowenyamira notuli abantu ng'omuntu atema ebisolo atema ebitooke asaanyaawo ebirime by'abantu kulwokubanga yaguze ettaka. Sheikh Ishaka Mutengu nga yakulembeddemu okusoma kutuba asinzidde mu kusala Idi eno n'asaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa okuyimbula abantu bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi olw'okwetonda kwe we kunaakola amakulu. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yeetondera eggwanga lino n'abantu mu Buganda olw'ebyo ebitaatambudde bulungi mu myaka 40 gy'amaze ng'akulembera Uganda. Mu mbeera y'emu Sheikh Ishaka asabye abali mu bukulembeze okukozesa ebifo byabwe obulungi baleme okulowooza nti be basoose okubibeeramu. oba yaani ate okukyamako emmanju ekyo tuli bantu kitegeeza ki ekifo Allah kyakusaddemu kyonna noonyaamu akhira nkomerero kikozese bulungi. Bakuwadde wa imaamu si gwe imaamu agenda okusooka ate si gwe agenda okusembayo. Ekifo ky'owa imaamu kikozese bulungi ng'onoonyaamu akhira. Headmaster okulembera banno si kwandi gwasinga magezi la Allah akulonze bulonzi ate oliwo ayyama ma'duda nakumbale bubazi ojja kuvaawo ekitabo ekituuka ekyokuvaawo ovaawo si gwasembayo okubadde bwotegeera la. Sipiika w'olukiiko lwa KCC Ezaala Mala Luyulika yeeyanzizza nnyo maaso moojo olw'obubaka bwawadde abayisiraamu ku Idi eno bw'atyo akoowodde abaddu ba Allah okubuteeka mu nkola. Oluvannyuma jjajja w'obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu asembezza abagenyi mu maka ge era n'abagabula ekijjulo kya Idi. Ebyo nga bikyali awo abaddu ba Allah balabuddwa ku bifo bye bagendamu okukyakala n'okujaguza olunaku lwa Idi Adha ti okwewala ebyo ebiyinza okubajja ku mulamwa n'ebyo ebitali bya Bwakatonda. Bw'abadde akulembeddemu okubuulira kw'okusala Idi ku muzikiti gwe Wandegeya, Sheikh Walukaga Uzaif agambye nti si kikyamu abaddu ba Allah okugenda okukyakala wabula nga basaanye okubeera abeegendereza n'ebifo bye bagendamu. Ono abuulidde abasiraamu okwekubiriza okukola saddaaka mu nnaku zino 3 n'okwewala ebikolwa ebitali bya Bwakatonda. Inyama ng'otegeeza okuba kusooka osale kikuwebuyi era mu mateeka g'omusiraamu shariya amateeka ga shariya twasasa aweebwa kuweebwa asasulwa kuba kulimbwa mulimu wabanga bwekakuwangwa ku nnyama naye nga kuba mulimu okusala kyayinira musatu abange musale Allah wanga obusobozi era musale ensolo ezo Allah agabalinyanala Allah alolwokuba naagala ennyama yammwe wala timaabu wakakuwe musaayi naye yanaaleho nnakuwami tusaba Allah subhanahu wa ta'ala era atuba obusobozi okulala kusala ate abatagala kubeera niye namuteeka ekyayinira musatu kubeerenga mujjuza musale inshallah tabaraka wa ta'ala saba Allah mutenda jalla jalaaluhu abulinga tukwatirako Allahu akbar. Mu ngeri y'emu Sheikh Walukaga abuulidde abasiraamu okukwatibwa ekisanga basaddaaka okuba abayonjo n'okugabanako n'abalala. Ebiseera ebisinga batinda bennyini ennaku zino omuntu asala embuzi oba endiga n'alikasuka eyeefe yokka n'ezambagala paka weggwamu nga tekyalinamu yadde omugga n'esika yokka omusayira gusigala munda mu nnyama. Naye buli bw'olinnyako bwoti genda kuleetebwa sallallahu alaihi wasallama omusayi gufuuwa omulundi gulundi gufumba bulali gugwamu. Ikigambo kyaffe ekisooka balamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala bayimbaddemu mutya mu nnaku zino 10 zonna abange ekimanye nti olunaku olw'ekkumi olujjuza ennaku zino eno zonna lwe lwaleero abamu batuuka ku lunaku lwa Idi beerabira nti olunaku lwalino lwa 10 lwe lujjuza ennaku ziri eri eziwera 10 abange Allah subhanahu wa ta'ala twongere okumukiiramu kwongoosa nga bwe kisoboka.
Mu bufu bwe bumu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakubiriziddwa okukuuma obukkakkamu naddala mu kiseera ng'ebyobufuzi binyeenyiitidde baleme okwetaba mu mivuyo egiviiriddeko eggwanga okutabanguka ng'entabwe eva ku busimbi obutonotono obubaweebwa bannabyabufuzi. Ssentebe wa Luweero Muslim District Haji Musa Kakande bino yabyogedde bw'abadde akulembeddemu okusala Idda Aduha ey'okusala ebisolo ku muzikiti gwa Ngongolo Masjid Nur mu disitulikiti y'e Luweero. Olunaku luno olwaleero nga tuli mu kiseera kino nga twetegekera okulonda mu ggwanga lino erya Uganda, buli muntu yenna alina obwaguuga bw'eddembe okwesimbawo ebbanga ly'amanya ng'ategedde bino nti gy'agenda waliyo okuwangula n'okuwangulwa. Tubeere bakkakkamu, tetugwangana mu bulago, tetusambagana olw'ensonga z'ebyokulonda. Abawagizi mbakubira omulanga tulekeraawo okubeera nga tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga ababbinkana ababiri. Kuba basobola okusingana ababbinkana nga bo basobola okusingana ne banyumyagana, naye ng'abawagizi tebalyagala kutunula ku munne. Tulwana n'obuli bw'enguzi, naye wano kye kirala tutandikira obuli bw'enguzi, kubanga abalonzi bennyini tuli enguzi ku beesimbyewo, n'abeesimbyewo ne bagenda ne bali enguzi gye twabatumye okugenda okubeera nga baweereza. Abamu ku bakulembeze abasaalidde ku muzikiti gwa Ngogolo nga bakulembeddwamu omubaka wa Katikamu North Dennis Sekabira basabye gavumenti n'ebitongole by'ebyokwerinda okuwa alipoota entuufu ku basiraamu abazze bakwatibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Buli wabawo akatabanguko konna akagwawo abasiraamu banokolwayo nti beba benyize mu bumenyi bw'amateeka obwo. Twakirabye ku bbomu eyabuwatuse, twakiraba mu kufa kwa Kaweesa, tukiraba mu kufa ky'omulamuzi Joan Kagezi, ne tukiraba mu kufa kwa Biriga. N'olwekyo tulina n'okutandika okulowooza kati n'okweraliikirira nti buli kunoonyereza kwonna okuvaayo kuyina we kutunudde oba bayagala kutegeeza nti obusiraamu bwe butemu oba bwe bumenyi bw'amateeka. Gwenga alipoota ezo muzituwe tuzirabe tuzimanye tumanye ddala obanga kimwogera kituufu kubanga manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omubaka wa paalamenti okwogera ebigambo ebityoboola paalamenti nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Senga omubaka wa Parliament ayogera ebintu ebityoboola ekitiibwa kya Parliament oba naddingana ebintu oba n'ayogera ebigambo ebisasamaza oba ebiswaza n'alabulwa okubimenyawo n'ateetonda, omubaka munne asobola okuyireeta okusaba oba motion nti omubaka oyo ayogedde ebigambo ebyo ebiswaza oba ebityoboola addemu agaanibwe okuddamu okubaawo omukisa ogwogera, era sipiika kino baba akikubyeko akalulu ne kiyita omubaka oyo asirisibwa era taddamu kuweebwa mukisa kwogera mu Parliament okutuusa ng'obaolyawo wabaddewo okusaba okumenyawo ekyo. Abamu ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basabye omukulembeze w'eggwanga ateeke mu nkola enteekateeka ze yayogeddeko ez'okulwanyisa obuli bw'enguzi wabula aleme okukoma ku kuzoogerako obwogezi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olunaku olw'ejo yasinzidde ku kisaawe Kololo n'ayogera ku nsonga eziwera omwabadde n'okusuusuuta ababaka ba paalamenti nti baakola omulimu munene okuyisa ebbago ly'etteeka erya UPDF Amendment Bill 2025 eriwa kkooti olukusa okuwozesa abantu ba bulijjo. Muzeeyi Museveni era yategeezezza nti gavumenti ye eriko enguudo nnyingi zeekoze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwanguya eby'entambula wabula ebitundu okuli Luweero, Wakiso, Kassanda n'ebirala abeeyo yababuulidde kati nti basaanye okumulonda olwo naye abakolera enguudo. Kassanda Kiboga abantu bange be Kassanda mu akalulu mukatereza akalulu eyo. The roads for maintenance or reconstruction include Kampala Jinja Highway 72 kilometers, Busunju Kiboga Hoima 145 kilometers, Mityana Mbende Road 86 kilometers, and Mubende Chenjojo Road 95 kilometers, Mityana Town Road 14 kilometers. Ne abe Mityana mutereza akalulu banange buno obusajja buliyeyo tubona kyebukola buta muleno muleeta obusajja buliyeyo matugase mutoka peka 41 kilometers wali akasajja eyo nayo nakasiki banange akasajja abantu bage mutereza ebigambo ebyo obusajja bugende bukola ebirala. Masaka Kyotera Mutukula Road 89, Nyandovira Maria Road 11 kilometers, Access Road 7 kilometer, rehabilitation of 166 million equivalent of national road that have reached there. There's a road mpiji elimonda yetu Kasanje akatawuna akalala bakita batya nakawuka eyo sikirabyo wano tulina okugiteekako nayo naye abantu batereza obululu bannange. Wabula ssentebe w'eggombola yakyengera Town Council Mathias Walukaga Mulumba Dduka Ekibabo agambye nti wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yasuubiza okukola oluguudo lw'e Nakawuka wabula akyabuusabuusa oba kinaateekebwa mu nkola.
Ye omwogezi w'ekibiina kya Justice Forum Jema Dr. Saibo Kagwansereko agambye nti omukulembeze w'eggwanga azaagumya bannayuganda ku buli bw'enguzi wabula ng'okugirwanyisa kyafuuka kizibu. Bintu bingi byayogeddeko naye byetwagala okuba nti twogerako ekigambo ky'obulya enguzi n'obulabbayi mu ggwanga lyaffe. Mu bigambo by'omukulembeze w'eggwanga akulaga ng'era bulijjo kyepaaliza kiraga nti agenda birwanya kyennaku kyetulaba byeyongera bweyongera. Ngezanga abatwala ssente za koparati bateekebwako mu mbuga ne basimbwayo ne bateekebwako ku limandi ne bateebwa kati bali butaala. Ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Empigi era omukwanaganya w'emirimu gya yafeesi ya pulezidenti mu bbendobendo ly'Empigi Sulaiman Kaweesi musanyufu olw'okwogera kwa pulezidenti agambye nti kwabaddemu ensonga ezikwata ku bantu. Esookera dda parish model ekyo egenda kuyamba nnyo abantu era n'okwebaza aba security nga abaffe Empigi bagezezzaako nnyo okulonda ssente za parish model ezo buli aziridde yenna. Akakadde ako tova bo bannabyabufuzi naddala ab'opposition tewali president kyaleeta oba gavumenti kyereeta ng'ate nabo eri babeera eri babiyisa ne babirabidda nga birungi. Nenze nebaza president okulemera ku nsonga erabika ng'eyamba bannayuganda. Etteeka lino bannabyabufuzi badde balitafuta bubi era nebaza ababaka ba palamenti okwegatta ku president ni speaker kubanga basebo ne banyabo omuntu ayine mute munongoseeza mu mateeka g'ebyokulonda era nga yasaba speaker wa parliament amukkirize ennongosereza ezazanjule mu parliament agamba nti kyabulabe eggwanga okugenda mu kalulu ng'amateeka g'ebyokulonda tegakyuse okutuukagana n'okulungamya okwakolebwa mu mbuga z'amateeka. Ennongosereza ezoogerwako kwe kujja amagye mu byokulonda okulambika obuyinza bw'omukulembeze w'eggwanga mu kiseera ky'akalulu okukkiriza abasibe ne bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga okulonda okukyusa engeri obululu gye bulangirirwamu n'ensonga endala. Okuteekawo enkola ekakasa bannayuganda nti wajja kubeerawo emirembe akalulu nga kawedde ate nga n'obuyinza bukyuse. Okuteekawo enkola ennungamu ejja bamukwata mundu mu kulonda. Ebyafaayo byaffe ebyo by'obufuzi byeŋŋambye bitali birungi nnyo bikulaga nti olwabaddewo okukyusa obuyinza obwo bukyusiddwa bamukwata mundu. Abatuuze bannansi tabeerako na mukisa kukyusa buyinza nga mukwata mundu tebaliiko. Tuze ebyafaayo ebyo si by'abantu bagunjufu obwenkanidde awo. Ebyafaayo ebyo by'abantu abalemereddwa okwogera ku butakkanya bwabwe. Ekiseera kituuse twogere kifo ky'amagye by'obufuzi bya Uganda okuteekawo enkola engazi ekomyawo obwa Sseruganda n'okuwuliriza abo abakoleddwako ebikolobero n'okubazza n'abalina okuba nga beetonderwa n'okubaliyirira bayirirwe nga amawanga gonna amagunjufu bwe gakola. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Alex Kizito annyonnyola ku sikaani ekolebwa bamaama abazito. Sikaani gye tukola ng'omukyala ali lubuto terina buzibu eri mwana we. Omukyala yalifunye sikaani 3 mu myezi 9. Sikaani esookera ddala ey'okulaba olubuto mwe luli era luli mu kifo ekituufu mwonna baana. Sikaani ey'okubiri yalibadde ey'okulaba olubuto lwa myezi emeka era ddi kyala lwanaazaala. Yo no tugikola ku myezi ng'esatu. Ey'omumakkati eyalibadde sikaani eraba ebitundu byonna bikuze bulungi tugikola ku myezi 5 n'omukaaga. Then esembera ddala nga naatera okugenda okuzaala etulaga oba omwana yeebase mu bulungi. Ekitongole ekitaba ebibiina by'obwannakyewa ebirwanyisa akawuka ka mukenenya ki National Forum of People Living with HIV kitandise kaweefuba w'okunoonya akawumbi k'ensimbi za Uganda kalamba okufuna ekifo ebakolera emirimu gyabwe. Omusasi waffe Ssekajija Augustus yalina ebisingawo. Okutandika ku kaweefuba ono kiddiridde ekkanisa ya Uganda okusaba ekitongole ki National Forum of People Living with HIV okwamuka ekizimbe ekisangibwa Mengo Sentema ekyali kyabaweebwa ekkanisa ya Uganda okukoleramu emirimu gyabwe era nga bamaze emyaka 20 nga bakakkalabizamu emirimu. Ssenkulu wa National Forum of People Living with HIV Kyomukama Flavia asinzidde ku fundraising dinner ebadde ku woofiisi y'ekitongole kino mu kiro ekikeesezza olwaleero ne yeebazanya ekkanisa ya Uganda okuba budamya ebbanga lya myaka 2
bangi nga tebasasula yadde n'ekikumi. Ono agambye nti okuva omukulembeze wa Amerika lwe yasala ku buyambi obwali buweebwa ebitongole ebirwanyisa akawuka ka mukenenya, enzirukanya y'emirimu yakosebwa ebitagambika kati ate bwe kyegasseko ebbula ly'ekkakkalabizo ne gujabagira. Bw'ati asinzidde wano n'akowoola abazira kisa yonna gye bali okubadduukira basobole okuweza akawumbi k'ensimbi ke beetaaga bagule ekifo ekipya we basobola okuteeka ekkakkalabizo lyabwe basobole okukola bulungi emirimu gyabwe egy'okubudaabuda n'okujjanjaba abalwadde ba mukenenya. Sente zaffe zibadde zisinga kuva mu Amerika baazisala tetulina teri misaala teri ki byanakyewa naye tosobola kubeera ng'otambuza omulimu bwe guti nga temulina ssente naye ate kati bw'oba tolina wootuula tolina abakozi okwasaganya otya kuba ennyumba tosobola kugenda waka. Okusinziira ku bibala abantu akakadde kamu emitwalo 5 be balina akawuka ka mukenenya nga ku bana akakadde kamu emitwalo 3 be bali ku ddagala ate nga emitwalo 2 bo tebali ku ddagala ekintu ekiteeka mu katyabaga olutalo lw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya.